1000 okutuuka ku concert tuba tubasasulira. Ebirala bingi bye tuba tuyimiridde n'abayimbi era nga sponsorship package ebeera nnene. Ebimu tuba tetusobola kutuntula wano bo baba balima kubanga gira mu media era nga tuli basajja nnyo okuyimirira ne Palaso ne Next Media ne Balam Events okukusa Love Fest. Tweyanze nnyo, tweyanze. Thank you so much, MTN. We are live on NBS TV. We are live on Sanyuka TV. If you've just tuned in, we are the presser of the Love Fest concert by Palazzo happening on the 9th of June. And Next Media are home to NBS Sanyuka, Nile Post, Next Radio, Salam TV is on board to push this event as a media partner. Next is Mr. Ragadi. Ngate yakulira National Culture Forum. Underneath awo Palazzo bamuwadde ekitiibwa ekirala nga ye Vice President wa Federation. So si muyimbi yekka. Bane tumwe ku bulago Bugalankopi. So wano we tuli mu lukuŋŋaana olwa Vice President atwala abayimbi. Mr. Ragadi. Bale basolo ne banyigo abali, I'm very happy. Ndi musanyufu nnyo okuba nti mwenna muze wano ku preso ya Palazzo. Ekituufu Palazzo avudde wala. Namuyitanga Payo. Kati Payo musajja yennyini njagala okwebaza abamawulire. Mwana muvuddeyo ne mulaga nti mulina okwagala. Erinnya Palazzo lyalonda erya Love Fest. This is love. Art. Mwe aba media mwe making art. Next Media njagala gyebaza omulimu gwekoze. Okuvaayo nga teyeetiriridde. Njagala okwebaza MTN. Okutubeerera full time. Abantu abalala simanyi kye baliko naye nga MTN twagala obebaza kubanga full time muvaayo ne mugamba omuyimbi ono katumuyambe. Njagala okwebaza aba Federation abayimbi bonna abasazeewo okwegatta. Ogamba nti twogeze eddoboozi erimu. Eddoboozi erimu lye ligenda okukuza music wa Uganda okugenda mu nsi zonna. Njagala okuddamu okwebaza bannamawulire. Bwe ndaba kamera eziri wano, ebiseera bye twayimba edda nga kamera teziwera zibeera nga 7-6, kati olwaleero wano kamera eziriwo ziri nga 10. Mwebale nnyo omulimu gwe mukola bannaaye. Kubanga zino kamera kitegeeza information. Njagala muwagire nnyo abayimbi ba Uganda kubanga abayimbi ba Uganda balina kinene nnyo kye bagasse ku ggwanga. Njagala okwebaza Chameleone webale kuza abaana bano. Nzijukira nga Pius Kabebi. Nzijukira nga Wiso Kabebi. Naye musobodde okwasaganya okulaba nti music wa Uganda agenda mu maaso. As a family, I would applaud Mommy and Daddy. Bo bakoze omulimu ogwabwe. Abaana bano si bangu kukuza abaana bano. Naye abaana bakoze ekintu ekirungi. On behalf of NCF, njagala bebaza media fraternity. Jagalo bagamba nti bana tugenda kolera wamu okola nti music wa Uganda agenda ku step endala era nga tuli ready okwasiza wamu bana sina bingi bya kwogera. NCF ebebaziza omulimu gwe mukola mulagidde ddala nti art mumuwagidde mwebale nnyo Jjajja Ragadi. Katugende ku radio partner ate nga y'omu ku ba co-organizers, that is Balam Marketing Agencies, Radio 4 naye eri enamidist. Let's get a word from the team at Radio 4. Hello. Yes, Team Palazzo muliwa. Omugalo muliwa. Cheche senyini mwongere mwamaanyi. Yes. Twagala okwebaza. Amanya gange bampita Kabanda Henry ndi musajja munamawulire ate era nga yenze akulembera team ya Radio 4 avunaanyizibwa ku kimu ekigenda ku mpewo. Njagala okwebaza
tiimu entegesi yonna ey'omukolo guno gwe tugendamu ogwa Palaso okutuwa concert ennungi eya Love Fest, era nga nebaza Palaso webale kusalawo kubanga twakulidde okuva mu COVID watusuubiza nti ogenda tuwa festival almost ya nnaku 2 oba 3 naye ne kitabeerawo, so nsuubira nti ku mulundi guno kigenda kubeerawo. Nebaza NCF mukulu Ragadi, tumanyi tuli mikono mituufu, bantu bangi bafunamu obuzibuzibu mu bya music, naye bwe twekwata ne NCF tuba tuli mikono mituufu. Njagala okwebaza Balam Marketing, Beitu Promotion. Kati bw'onolaba Beitu ojja kubeera ng'otegeera nti eyo ye Balam Marketing oba group ya Balam, ng'olabye Beitu kubanga erinnya ligenda likyuka mpolampola, sebijja kubeera byangu. Naye tweyama okukola omulimu omulungi ku lunaku olwo, musuubire ekirungi, musuubire omulimu omulungi kubanga sound mulungi, buli kimu kigenda kubeera nga kitegekebwa bulungi nnyo. So Palaso tukwakaliza a successful show gy'ogenda okubeera ng'otuwa ennaku z'omwezi ga 9, ate yonna gye tugenda okubeera nga tuyita tugenda kutambula nammwe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ku Radio 4 yenze Kabanda Henry. Mwebale nnyo Kabanda Henry. Kino kye tuli mu kulaba essaawa zino ky'otegegerako nti nno shege na kuba very successful. Waliwo akafaananyi Chameleone ke yateekayo edda, simanyi show yali ya namba ki, naye yali ku Cricket Oval ng'atudde eri waggulu ng'agiraba nnene. Ekyo ekifaananyi I would never forgotten that picture because yalinga agitunuulira ng'agamba either ngikuba, naye ate it was a very successful show. So I think the bold move by Palaso to go to Cricket Oval ng'ate alina support ya Muganda wali ku kido. You can never want any other Baganda be Weasel, Douglas, ne Chameleone wali eri ku side. I think that's the energy that Palaso needs at the moment to take over Cricket Oval. So I know you're gonna kill it. The next partner is Century Properties Real Estate Uganda Limited. Now over there on board to support Uncle P. Toyanze amanyanze Jemba Joseph ndi wano ku Century Properties Real Estate. Mu Century Properties tutunda ttaka ku lw'okuba event ya mukwano Love Fest. Fe tukulira okujja abaagalana mu mizigo ne tubatwala ne tubafuula Balandi Road. N'olw'ensonga eyo ngenda kubasaba yonna gye muli gye munatusanga tugenda kutandika okuyitaayitamu ssebo Uncle Palaso. Abantu bano njagala mbategeeze nti we munalaba emmotoka ya Century Properties okutandika n'olunaku omukulu wagenda okutuwa okuva olwaleero tugenda kuyita mu Kampala n'ebitundu ebiriraanye Kampala nga tubategeeza nti Fest egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 9. Mwebale nnyo okubeerawo. Neebaza President wange mu United Music Superstars Dr. Jose Chameleone, neebaza Owawero Fair Weasel, neebaza Fefe Busi, neebaza President eri waggulu mu Federation ate omusiime owa Ssaabasajja Kabaka. Palaso tuli wamu mu Love Fest nga Century Properties tweyanziza. Webale nnyo aba Century. Tusambyamu because manyi nti mwakoyekoye mudda. Tukyalina mu partners nga 2-3 ate microphone ingize wa Dr. Jose Chameleone, Douglas Mayanja ne Palaso batuwulire enteekateeka nga bwegenda okubeera. The next speaker alina kuba muntu ava ku Naguru Skies. Bano nga be bathostinze wano ate nga n'emmere ya VVIPs be bagenda ogikolako. Ekifo kino kirungi nnyo oba oyagala kulya ku ssente zo. Accommodation za kabi, parties osobola zikolera wano, conferences n'ebintu ebyenjawulo. Wanjisebo newokusula newokusula room nga single load. Okay, do I have a representative from Naguru Skies? He's coming. Okay, as he comes, let me pass the mic over to Dora Namala avudde ku Bukedde olupapula ate nga naye be bamu ku bantu abasupportinze cause